Manto olunaku olwaleero tuli $1 million party tugudde ku bakyala abeyita abasama oba abasama batunnyonnyola olunaku luno ogamba otya nnyabo Jendi. How are you? Ndi bulungi. Yes. Okamanya gafu Regina. I'm called Regina. Regina. Ku lunaku olwaleero tuli ku $1 million party. A $1 million party ogitegeera otya gwenga $1 million party basically abasama, that's what I know. Tuesday, just like to spend some good time here in Uganda. Okay. Obusama obwenyumirizaamu aye musama also. Yeah, although right now currently stationed in Uganda, but before I used to be out. Used to be out. Yeah. Wakomawo ddi okuva gye wabadde okujja okuselebratinga $1 million party? I came here for holidays. I came like in November. Yeah. November. Ng'oyase kana akateeteeyi wazze nako kuva gy'ovudde maama? Kana akateeteeyi munnaye nina designer wange yandizayininze bamuyita Cliff. Yeah. Muzze kusaasaanya ku $. Okimanyi okitegeera? Tulina olya ku ssente zaffe munnaye tuzikolera. Omuntu ayinza okwebuuza biki by'obadde okola gy'obadde abantu omulimu gwe guli inspired ku bantu abalala bandyetaze okumanya omulimu gwe. Emirimu gyaffe obeereyo ng'okuba kyeyo nga wookimanyi. Sijja kwogera bingi ku kalimu kange naye kambeezaawo e Kampala. Muzze kulya ssente omwaka guggwako gwenga gwe omukyala tukisuubira oli mukyala mulungi era ng'alabikaano ozze wekka omwami oli naye kiki? Nzize nzekka era ndi singo ate nnoonya. So oli singa ate onoonya? Nnoonya. Abasajja ozze kuba kufunira wano wonna kwegamba nnoonya. mu kutwalize wamu ozze Kwetega tozze kulya ssente? Nze kulya ssente na Kwetega byombi. Tunula mu kamera. Nze kulya ssente na Kwetega. Bw'onooba tofunye akutegulula ogenda kikwasaganya otya? Nga ngezaako ewalala. Obigaana leero nga you try again. That's it. Era ndi wano nnoonya. Njagala musajja afaanana atya? Njagala musajja nga he can be like chocolate, nga ali hard working, kale nga alina kyakola, nga he's serious, ayagala like serious relationship, serious commitment. Yeah, that's what I'm looking for basically. Kwenga omukyala abadde ku kyeyo oyinamu ku ssente oyimiridde otya? Kuba saagala ogaye nti oyagala musajja ayinamu ku ssente nga tune toyinamu kasente. Nina ssente yange bambi. Era jangu nga naawe olina wooli ng'okola nga wakolamuko kaali. Ekyo okifunyeemu oba tokifunyeemu? Nkifunyeemu bingi nnyo. Awo omusajja gw'olina okuba ng'oyagalwa essaawa mitendera ki gy'alina okuba nagyo? Abasajja ebiseera ebisinga tuba n'emitendera gyabwe olina okuba ng'omukyala ensonga zirezo oli ozitegeera bulungi oli kika ki? Era olina okujja ng'oli self-contained nga ezo ensonga zeezo z'ogambye n'ebirala nga like you're somewhere, that's what I can say. Saagala muntu ali perfect naye njagala omuntu like at least agezaako. Nebwe osuubira omusajja ozze mufuna $1 party onoomufuna? Okikakasa otya oba namulabye dda? Tomanya nga namulabye dda. You never know, I've already seen him. Wategako ndabanga okugenda okusala? Nedda. Sikiwa kugenda kunsala. Namulabye dda gwe njagala. Omulabye dda? Era mulinde mbaga. Ofune omusajja gw'olabye ebbange gw'olabidde wano okole n'embaga? Nze kasita ndaba omuntu nkulaba bulabi ne nga oyo alimu some hope. Okay, twogere ku lunaku lwa Christmas.
Christmas ogenda gikwatira waso. Christmas ngenda gikwatira ku Divine Resort. Eri Mukono. Okay. That's where I'm going to be for Christmas. Buying some Christmas package, buying a boat ride, buying a buffet. So Christmas, ejja kunsange eyo ku Divine Resort. Kekakafo where Zari was and Shakib. Yeah, that's the place. Yes. Kekakafo. Christmas egenda kunsange eyo. Ebiseera ebisinga mugenda vaako n'ogende mu kyalo tugenda okulira Christmas era ng'abantu bwe bakola. Why have you decided to go the other side okubanga gy'olira Christmas? Ebyo ebyokugenda mu kyalo, it ended long time. Kati ogende mu kyalo okoleyo ki? Christmas you're supposed to enjoy. Kati nange nasazeewo I go somewhere I enjoy. Ate saagala fumba, saagala like do anything. I just want to go somewhere, relax. It's my money. Olunaku luggwe. Abo tutunuulira Christmas yedda n'eyakaakati enjawulo eriwo. There are a lot of changes. Katinga, like before, mwatimbanga those bufani Christmas trees. Now they are modernized Christmas trees. Before mwafumbanga, like no fumbira ddala ku Christmas. People nowadays don't cook. You just go out, have fun. There are a lot of changes. Kale ne Christmas ezedda abantu basabanga. Naye these days I doubt if people even pray. Obuyimba bwa Christmas buyimba ki bw'omanyi bw'obwakunyumiranga ennyo kodda onoga nti oyimbemu kakana akayimba kayimba. Waliwo Joy to the World. Waliwo is it Night in Bethlehem? Yeah. Tuyimbireyo akayimba kamu. Tuyimbire mu singing. No. Sijja kulimba. Singing is not my thing. Si bintu byange nabirekera bawini nwaji be babisobola. Nga tunatera okumaliriza tusobola tuwa okubanga otubuulira obuyimba obwo gwenga gwe omukyala Christmas package tusobola okuwa omulabi waffe ba viewers baffe abafukedde TV ne Abaana TV. Obubaka obwa Christmas. Obubaka oba obuyimba? It's obubaka bonna like okwagaliza ba viewers bafukedde TV ne Abaana TV Christmas ennungi. Okay. Hi everyone, if you're watching, I'm Regina. I'm wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah, just enjoy life, have fun. That's it basically. Nga tunaterera okusitira okumaliriza tubadde twagala otubuulireyo ebitonotono nti katugambe nti wano wetubeera nga tuyimba obuyimba buno obwa Christmas gwenga gwe omukyala maama wa Jesus tubuulireko byani. Ani? Mama wa Jesus. Mama wa Jesus? Mary. Are you for it? Yes. Ate tata. Joseph. Bamuzali. Bethlehem. Exactly. Nze nga Bible nzimanyi naawe bamuzalira Bethlehem Jesus. Yes. Exactly in Bethlehem. Hey. Kale. Hello. I'm okay. Hi. What's your name? I'm Tracy. Tracy? Yeah, Tracy. Yeah. Banenga okubya akateeteeyi. Aleksema. Bannange mukibuga mulisemudde bakateeteeyi. Kano bakaguza bakataddemu sente z'omuleka. Kano. Dola nyingi. Oli omu ku Basama. Ni Musama sebo. Kata. Ndiwe kata. Oli wekata. Yeah. Tugambe nti oli omu ku bayita batya? Bakadaamaazi. Siri kadama mukwano. Siri kadama. Yeah. Ng'olabika okuba oli mukyalo olabika Nokuwama mpoma. Are you for real? Olabira ku kinti Mpoma. Ndi mukazi mulungi. Kiki osinga okwagala ku mubiri? Abingi amagulu gange. Hipu zezo. Hipu ziriwa bannange. Nina hipu. Obadde ki? Omwana abadde ki? Ozze wano wekka oba ozze kunoonya bunoonya? Zize kunoonya. Ozze kwetega? Zize kunoonya musajja ategule. Wate kutegula? Wante ategula.
Ngamanyira olunaku lwagenze we lutyo. Kati ozze kulya ssente ozze Kwetega. Nze kulya ku ssente zange. Ni mukazi musama. Naye Abasama tebabeeranga bwe. Baba batya. Abeeramu n'akasente ke. Mukwano. Nina $. Omusajja omanyi kinti mulese munda. Tulage kulaba ku baviewers bo balabe ku dola. Ndekawe munziba. We munziba? Muyinza okuziba $. Ezo z'olina. $. Zina mukwano. Nzina. Okutwaliza ewamu tozze kukola. Tozze kunyumirwa ssente zo. Nzize kulya. Kufuna basajja. Nzize kulya ku ssente yange. Size kufuna basajja bayirawe. Nze kulya ku ssente zange. Ate ogambye ozze kufuna basajja ozze Kwetega. Byonna kulya ku ssente zange kufuna musajja ntegule nange mutegule. Omusajja gw'oyagala alina kuba ati. Nga si mumpi. Kasitaata aba mumpi. Njala omusajja nga y'oyo ng'alina ku ssente nga nteekamu nange ne muteekamu. Ati muneegwe engeri gy'oli musamusanga gw'abadde amanyi gw'abadde alina omuteeka. Ng'ate lwaki mba muteekamu naye alina okunteekamu. Abakazi tuli ba bbeeyi. $1,000,000 pato ogitegeera otya gwe nga $1,000,000 pate. Sirika n'okusirika. Pate y'Abasama nga ffe abavudde ebweru. Pate y'abantu nga beebo. Is this your first time of attending a $1,000,000 party? I don't think it's my first time. Si lwe lunaku lwange olusoose. Tusuubire okutufuwayo ku dola. Mwe mulinde bulinzi $1 ku mmeeza. Okay, twogere ku Christmas experience. Olunaku tuli mu festive season as well. Olunaku lwa Christmas lugenda kusangawa? Olunaku lwa Christmas bufo bungi njagenda ka resort now resort eri bweyogerere. Temukyagala kgenda mu byalo because people used to go in the villages. Nedda mukwano nze omusama tengenda ntya mu kyalo ndireyo ssente zange. Christmas yakaakati n'ey'ebiseera biri eby'emabega eyawukana etya? Nze ndabanga Ogimanyi otya? eno teri nnyo hoti nga Christmas ezibadde nga zibeerawo. I think maybe because of COVID. Abantu baavu mukwano, abantu tebalina ssente. Kyentegeeza Christmas ez'ebiseera biri because people used to go to the villages. Okutimbatimba obuntu buno bugundi. Bw'okyogamba iwammwe tebakugulirangako ku lugero lwa Christmas kubanga bakuteekateeka bugoyegoye. Kisoboka sisobola gamba nti oba eno yanjawulo nnyo ku ndala ezibadde nga zibeerawo. Kiyinza okuba zeezimu koze engeri gye sibeera nnyo mu Uganda. Ate Christmas ezisinga mbadde sizihavingira mu Uganda so sisobola kumanya. Uganda gye balina ate nze Christmas zirira Uganda. Biseera ebisinga bimalira bweru. Bannange ate nnyimbe nazze kuyimba nazze kunywa bbiya wolo obadde ki wabula kuwulire mundeke bbiya wola. Abalabi ba Bukedde TV ne Abaana TV mbagaliza Christmas ennungi byebyo.